yogayoga okutuuka ku Matikirago aga 26 ab'amafumbe tukweyanziza nnyo okujja ku butaka bwaffe bakka. Ayi Ssaabasajja Kabaka, nsaba osiime njogere eri ab'amafumbe n'abagenyi baffe abalala, bagenyi b'abalala nga nnyimiridde. Bambuuzizza ndi muwala wa Fumbe, taata wange Alooni Mabikke wakulira anzaala. Jjajjange Kerementi Lubwama yeebase Ssemuto. Jjajja wange Alooni wakulira. Era ndi muzzukulu wa Kiwuugulu Biggo, era ndi muzzukulu ndi mu ssiga lya Nagaya e Buleza. Neeyanziza nnyo era nasanyuse nnyo kubanga nzize okwogera ng'omukyalo Omuganda ate gwe baasomesa, ab'amafumbe gwe baasomesa okuva P1 ne batuuka ku PhD. Ab'amafumbe mwebale kuweereza Ssaabasajja nga muweerera abaana ab'obuwala. Ebigambo byange bitono. Bibu bambuuzizza kiki ekika kyo kikuyambye mu mirimu gyo ne mu kukulako ng'omuntu. Naweebwa omukisa Katonda okukulira okumpi ne jjajja wange Kerementi Lubwama wakulira wamu ne mukyala we jjajjange Nawomi Nabugo. Twabeeranga waka ewa jjajja nga kumpi n'ewa taata, kale awo ne nkulira mu bantu abangi ab'ekika kyange. We nategerera erinnya lyange nti nze Nakku, bambuuzanga Nakku weddira ki? Angamba Fumbe, akabbiro nga wunsirika. Naye kati nakayiga kikere. Ng'omwana ow'obuwala nayiga Oluganda era n'obumu. Jjajjange yasembezanga abantu ng'abantu bonna ab'e Buganda bwe bakola paka kati. Ne tulya, ne tunywa, ne tweyagala, ne tugenda ku mikolo. Mu ngeri eyo nenjiga okubeera n'abantu. Ekintu kino kinnyambye nnyo mu mirimu gyange ne mu kusoma kwange kyannyanguyizaanga nnyo abasomesa nga bannyamba. Kale ekintu ekyo mu Buganda eky'Oluganda kinnyambye nnyo mu mirimu gyange. Ekyokubiri kye nayiga mu Luganda lwange ky'eky'olulimi Oluganda. Olulimi Oluganda nayiga okukokya ebikokyo, nayiga engero ensonge. Ekintu kino kinkoledde bulungi nnyo mu kusoma kwange kubanga okusoma nasoma busawo era ndi musawo era ntendeka basawo e Mulago, naye Oluganda luno ndukozesa nnyo mu kusomesa abaana nga nkozesa bwe tuba tusomesa research methodology gwe nasoma mu epidemiology, mwami Oweekitiibwa Mpanga ajja kutuvuunulira. Tusomesa kye bayita proposal writing, tusomesa research methodology. Naye buli kaseera abaana mbabuuza bw'oba otandika okuwandiika proposal n'okunoonyereza otandikirawa? Otandikira awo we nalabira oba awo olwatuuka? Ebyo baatuyigiriza mu Luganda, mu lulimi Oluganda. Ekyokubiri kye twayiga nze empisa. Baatukokyezanga ebikokyo koyikoyi ya. Waliwo olumu twatambula nga twagala okugenda ku mikolo nga ku bino nga bino ng'abaana abato ne twambala, twasabye permission okuva ku taata ne maama, tebagituwadde naye era twambadde. Bwe tugenda tumaze okwambala emmotoka baagisimbula ne bagenda. Kati abawaka ne bakokyanga koyikoyi lya. Serengetako wammanga awo osanga akakyala n'akasajja akadibidde ku kkubo. Olwo bagamba oyo yaani ye Nakku n'omuntu omulala gwe sijja kwogera. Kale mu bikokyo ebyo baatuyigiriza empisa. Ate era ne bigenda ne mu science kubanga tubikozesa nga tusomesa kye bayita inference. Oba okola research n'onoonyereza ebintu ebyekusifu biri nnyo mu bikokyo bino. Era bwe tuba tubasomesa abaana e Makerere tugezaako bizza mu Luganda ne tubibayigiriza bye twayiga e Buganda, Luganda ne b'amafumbe. Ekisembayo kye nayiga kyali kukola. Okubanga twabanga n'abantu bangi
nga tudde eno oluusi tuba n'emikolo yitawo kola kino twayiga okutetenkanya n'okukola era abaana ab'obuwala bakubiriza nnyo baffe bwe batuyigiriza okukola nabo bakobe kituufu abaami batulabirira naye naffe abawala tulina okusoma tulina okukola enjawulo mu ggwanga lyaffe ne mu kika kyaffe. Ayisa abasajja kabaka namula Obuganda namula wangaala Ssaabasajja neyanza nnyo neyanza If I may summarize for your distinguished guests, Dr. Edith Naku is a medical doctor. She testified before her king her journey of education from primary school all the way to PhD level.